omulundi ogwayita lwe nali wano twayogera ku bulungi bw'ennaku 10 ezisooka mwezi gwa Dhulhijja. we twazoogererako zaali tezinnaba kutandika. we twogerera lowooza twakatwala ennaku mmeka 3 ku nnaku ezo 10 kubulako ennaku 7. nyongera okukkaatiriza n'okutegeeza abali wano nti ennaku zino zezisinga ennaku zonna mu mwaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonda. olwa hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma eri mu Bukhari n'ebitabo ebirala egamba nti ma min ayamin al'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. tewaliwo nnaku nga omulimu omulungi gwonna ogukoleddwa mu zo gwagalwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala okwenkanankana n'ennaku zino 10. watu nabbi bwe yagamba. sahaba ne beewuunya nga bwe nabategeeza mu darusi yayita ne bamugamba nti walal jihaadu fi sabilillah, kakubeere okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala tekwenkanankana okutali mu nnaku zino, tekwenkanankana na mulimu mulungi gwonna ogukoleddwa mu nnaku zino. qaala walal jihaadu fi sabilillah, kakubeere okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala tekwenkanankana na mulimu mulungi gwonna gukoleddwa mu nnaku zino. illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bishay'in, okujjako omusajja afuluma mu nnyumba ye kennyini n'emmaali ye n'agenda mu jihaadi n'atakomawo n'emmaali ye n'etakomawo, oyo yasinga omuntu akoze akalimu konna akalungi mu nnaku zino. Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah olwa hadith eyo yagamba nga ayogera n'abayizi be ti olaba otya omuntu singa asaala eraaka 2 mu nnaku 10 ezisemba mwezi gwa Ramadhan, n'omulala n'asaala eraaka 2 mu nnaku 10 ezisooka mwezi gwa Dhulhijja, naga nti ani asinga? N'agamba ti asadde eraaka 2 tugambe eza duha oba eza wuzu mu nnaku zino 10 ezisooka mwezi gwa Dhulhijja, yasinga asadde 2 obuzito 2 ezisaliddwa mu nnaku zino ezisinga obuzito kusinga esaliddwa mu nnaku 10 mwezi gwa Ramadhan. Lwaki? olwa hadith eyo nabbi gye yalagiramu ti ennaku zino 10 ezisinga ennaku ezisigadde. Yaba Sheikh agamba mu bigambo bye ti n'olwekyo kisaanira abamanyi n'abo abanoonya okumanya okujjukiza abantu ba bulijjo abatali bamaseeka obulungi bw'ennaku zino baleme kusuwa bulungi obwo. Naga nti bamasheekha obwo bulungi babumanyi okusinziira ku irimu yaabwe, naye abantu ba bulijjo abatali bamaseeka tebamanyi buzito bwa nnaku zino. Olwekyo naga nti mububategeeze baleme kusuwa bulungi bwaki bwa nnaku zino. Kyetuva tuvaayo fe abayizi abanoonya okumanya, abalina kye tusomyeko ku busiraamu, ne tubategeeza obulungi obuli mu nnaku zino, nti era buli kalimu konna kokoleramu kazitowa nnyo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lwekyo nyongera okubakubiriza okugamba obuga nti subhanallahi wa bihamdihi
mu nnaku zino kizitowa. Subhanallahi alazim. Gani subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kizitowa. Okusaddaaka esiringi 10 kizitowa. Kugenda okulaba maama wo mu kyalo n'ogenda omubuuzeeko oba kitaawo oba ab'eŋŋanda zo, kizitowa mu nnaku zino. Lwaki tubagamba bwe tutyo? Nti mukole emirimu egyo, muyitirize okukola emirimu emirungi. Adduniya mazra'atul akhira, ensi ennimiro y'enkomerero. Ensi eki? Ennimiro y'enkomerero. Olwaleero kulima, enkya kukungula. Teriyo ali mu ntaana akyalina kyasobola kwongerako. Olwaleero bye yakola byebyo. Idha maata al insanu inqata amaluhu, omuntu bw'afa emirimu gye gikutukawo, aba takyalina kyayongerako, aba takyalina kyayongerako. Era singa abali mu ntaana bafunayo olunaku lumu mu nnaku zino, bandikoze buli kantu konna akateekeddwa okukolebwa. Tebandirowoozezza ku bye baaleka abadan, kubanga baategeera obwennyini bw'obulamu bw'enkomerero. Kubanga okufa kyekisumuluzo ky'olunaku lw'enkomerero. Buli afa amanya obwennyini bw'ebyo ebyali byogerwa, naye ng'ekiseera ky'okudda okutereeza ebitaatereera n'okulongoosa by'ataasobola kulongoosa kyakola ki? Tekiriiwo. Tuyinza okuba nga ffe abali wano tetugenda kusobola, abamu bomuffe tetugenda kusobola kubeera nti tusiŋŋane ennaku ezijja mu mwaka ogujja. Ennaku 10 ezijja muffe musobola okuba nga batagenda kusiŋŋanibwawo ennaku ezo. Olwekyo mbagamba nti alwaqtu anfasun la taud, ekiseera kifaanana nga bw'olaba okussa. Buli lussa terukomawo. Ibn Masudi bw'agamba, teri nnaku gye nfuna ng'enjuba okugwa nga sirina kye nnyongeddeko mu mirimu gye ŋŋenda okwanjulira Allah subhanahu wa ta'ala. Awamu n'ekyo nga buli njuba lwegwa, obuwangaazi bwange bwongera okukendeera ne nnyongera okusemberera enkomerero yange, obulamu buno bw'ensi. Kwekubiriza kwange gye muli. Kye njagala okwogerako olwaleero, mu mirimu egikolerwa mu nnaku zino mulimu siyam yawmi arafa, mulimu okusiba olunaku lwa arafa. Ne mubaamu dhabhu al udhiya, okusala udhiya, lunaku lwa Eid. Njagala kwogera ku masala ga arafa, bikwata ku arafa mu bufunze. Oluvannyuma njogere ku udhiya, okusala udhiya, amasala gakwata ku udhiya inshallah taala. Ekisooka mu hadithi entuufu, newankubadde ng'eriyo abalina ebigambo bye bagyogerako, naye eri mu Sahih Muslim. Tokimanyi bulungi ti hadithi yonna bw'ejja ng'eri mu Bukhari oba mu Muslim, teyeetaagisa muntu kutandika ginoonyerezaako. Abamanyi bakyegattako ti ebitabo ebituufu oluvannyuma lwa Quran ye Sahih Muslim, Sahih Bukhari ne Sahih Muslim. Abamanyi bakyegattako okuleka hadithi eziri mu Bukhari eziri muallaq, ziallaqa Bukhari rahmatullahi alayhi. Bwe ngamba muallaq, abasomi ba hadithi bakimanyi Bukhari ziyitanga ziri muallaq mu Sahih Bukhari. Hadithi egamba nti siyam yawmi arafa, ti okusiba olunaku lwa arafa, yukaffiru sanata almaadiya walbaaqiya,
kisanguzisa ku muntu amazambi amatono ag'omwaka ogwayita n'omwaka ogujja mu maaso. Olunaku hadithi wegamba tokusiba olunaku lwa Arafa olumu bwe luti kisanguzisa ku muntu amazambi ag'omwaka amatono ag'omwaka ogwayita n'omwaka ogujja mu maaso. Walbaqiya hadithi Muslim yagyogera n'abalala. Ntegereka? Salaamu alaikum. Wandibadde weebuuza ti lwaki ŋŋambye nti amazambi amatono? Kyekibuuzo ekisooka. Okuddamu kwa mirundi ebiri. Amazambi amanene gavaawo na tawuba, wabula amazambi amatono gasobola okusangulwawo olw'ezimu ku ibaada Nabbi sallallahu alaihi wasallam ziyalazaako tezisangulawo amaki. Zisangulawo amaki? Amazambi. Zisangulawo amazambi. Nga Allah baga nti intajitanibu kabaira, intajitanibu kabaira. Ebbanga lye munaamalanga mwewaza okukola amazambi amanene nukaffira ankum sayiatikum, mujja kusangulwako amazambi amatono. Wanudkhilukum mudkhalan kariman. Allah aga nti era ajja kubayingiza ejjana, ajja kubayingiza ekifo ekyekitiibwa. Ekyo kikisookera ddala amazambi amanene gasangulwawo na tawuba. So amazambi amatono gasobola okusangulwawo n'egimu ku mirimu gye tukola emirungi. Ntegereka? Kyekisooka. Ekyokubiri, waliwo hadithi ya minzaani abamanyi gye bakozesa okulamula buli hadithi egamba nti omuntu wakola omulimu bwe gutyo asangulwako amazambi, wakola omulimu bwe gutyo asangulwako amazambi, wakola bw'atyo asangulwako amazambi. Hadithi ya Abu Huraira eri mu kitabo kya Muslim egamba bweti, egamba nti as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratu lima bainahun idha ijtunibat al-kaba'ir aw majtuniba al-kaba'ir. Essala ettaano omuntu z'asaala subhi dhuhri asri maghribi isha zisangula ku muntu amazambi agakoleddwa wakati waazo. Naam. Nejjuma ku jjuma zisangula ku muntu amazambi agakoleddwa wakati waazo. Ne lamanzaani ku lamanzaani zisangula ku muntu amazambi agakoleddwa wakati waazo. Ekyabaga nti idha jtunibat al-kaba'ir, ebbanga lyamalanga yeewaza okukola amazambi amanene, amakulu asangulwako amatono. Kati baulama bwe kibeeranga okusiiba n'obunene bwakwo omwezi gwa Ramadhan tekusobola kusangula ku muntu mazambi manene, kitegeeza nti ate ibaada endala entono tezisobola gasangulawo. Bwe kibeeranga okusaala tekusobola kusangula ku muntu mazambi manene, kitegeeza nti ate ibaada endala entono tezikola zitya, teziyinza gasangula ku muntu. Nekiba nga kitegeeza nti hadithi zonna ezijja nga zigamba nti okusiba olunaku lwa Arafa kisanguzisa ku muntu amazambi ga mwaka n'ogunaddako, zitegeeza mazambi maki? Matono, si maki? Awo omuntu weyeebuliza nti amanene ge galiwa n'amatono ge galiwa? Eyo si eddarosi ya leero ey'amazambi amanene n'amatono. Ntegerekese? Pointi esooka. Pointi eyokubiri, omuntu agamba nti bwe mbanga nsangulwako amatono omwaka ogwayita
nensangulwako n'omwaka ogunajja kati kitegeeza nti waba tewaliwo bwetaavu bwakuba nti nsiiba, oba tewaliwo bwetaavu bwakuba nti ate nsiiba arafa endala, kubanga eno esangula oguyise esangula naguno. Omuntu asobola okitegeera bw'atyo, naye entegera ebeera nkyamu. Era omuntu ayinza nga nti kisoboka kitya okubeera nga ate nsangulwako negesinaba kukola. Ekyo kiraga bulungi buzito bwa mulimu, buzito bwaki bwa ibaada ey'okusiba olunaku olwo n'obuzito bw'olunaku olwo. Ekyo kimu. Abawulama bagamba n'okugamba ti singa osiŋŋaanibwa nga tolina zambi mu kiseera ekyo woosiibidde, tolina zambi lyonna ttono naye ng'olina amanene, okusiiba olunaku olwokusobola okukendeeza ku manene obubi obwalikoze eki? Obwali gavuddemu. Ntegerekese? Ekyo pointi eyo mukitegeere. Okusiiba olunaku lwa Arafa nkumaliriza, wabula kulina amasala ga mirundi ebiri. Masala agasooka, amaseeka baffe basomesa ne batugamba ti okusiiba sunna, okusiiba okwa sunna tekwetaagisa muntu kusula ng'alina enniya, wabula omuntu ne bwabukeesa ku makya ku ssaawa nga 2 nga talina kye yalidde, tannakolayo kikolwa kyonna kisiibulula, akkirizibwa okutandikira awo ku ssaawa 2 n'aleeta nniya n'atandika okusiiba okwa sunna. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam olunaku lumu yakomawo mu maka ge n'abuuza waliwo ekyokulya, bamugamba ti waliwo kiriwo, naga nti idhan fa inni saa'im, nsiibye. Okwo kwali kusiiba kwaki? Kwa sunna. Tinolwekyo okusiiba kuno okwa sunna omuntu akkirizibwa okuleeta enniya gw'obudde bukedde wagireetedde wonna, ne bw'abanga agirese ku ssaawa 6 asobola okuleeta enniya Arafa n'asiiba. Ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu. Teekayo ebirowoozo kwena pointi gyengenda okwogera. Nkulu okusinga nga bw'okirowooza. Okusiiba kwa sunna kuteekwayo emiteeko ebiri. Olwokutuyita waliwo okuli mutlaqa n'okuli muqayyada. Okuli mutlaqa kwe kusiiba okutaliiko kigendererwa. Okusiiba okutaliiko kiki? Omuntu n'abeera ku ssaawa nga 3:04 aga kati nsiibye, ngeri gye mbadde nina ekyokulya sinnakifuna, nkoze eki? Leese enniya. Okuli mutlaqa okwo omuntu akkirizibwa okuleeta enniya waagireetedde emisana. Ne wabaawo okusiiba okwa sunna okuli muqayyada, okukomekeddwa ku nsonga lwaki osiiba. Kati okusiiba olunaku lwa Arafa kukomekeddwa ku lunaku lwaki? Nabbi yaga nti siyam yaumi Arafa yukaffiru sanata almaadiya walbaqiya. Amakulu okusiiba kuno akukomesa ku lunaku lwaki? Lwa Arafa, n'alaga n'empeera zaako. Kati tosobola kufuna lunaku luno olukomekeddwa olwa Arafa olutandise ku ssaawa 6 banga lukomeke nti lunaku lwaki? Tosobola kufuna mpeera zaalwo baba oteekeddwa okuzifuna, kubanga lutandika na kusala kwaki? Kwa mambya na kugwa kwaki? Kwa njuba. Ntegerekese? Okulubala. Kati kitegeeza nti omuntu yenna agenda okusiba Arafa alina okusula nga alina enniya ey'okulusiiba okusobola okufuna obulungi bwalwo nga bwe buteekeddwa okubeera. Ntegerekese? Wakadhalika Ashura. Nabbi yaga nti siyamu yaumi Ashura yukaffiru sanata almaadiya. Okusiba olunaku lwa Ashura kisanguzisa ku muntu ebisobya ebitono eby'omwaka ogwayita. Nakyateekeddwa okubanga enniya agisuzizza okufuna obulungi buno obw'olunaku luno. Wakadhalika nabwe kityo okusiba ennaku 6 za Shawwal nakukomekeddwa ku nnaku. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam
yagamba ati nafsi sallam agamba man sama ramadana so mwezi wa Ramadhan thumma atba'ahu sittan au bisitti min shawwal fakaannama sama ad-dahra kullah so mwezi wa Ramadhan nayongerezako ennaku mukaaga abanga asibye omwaka omulamba amakuru ennaku omukaaga nazo nkomeke tosobola gamba nti oyagala empeera z'ennaku omukaaga empeera eziva mu nnaku ezo omukaaga okuzisiiba otandise kusaawa mukaaga kubanga tosobola kuba nti olunaku lubalibwa nti olusiibye lwonna nga watandise kusaawa mukaaga. Amasala mugategedde ekyo amasala ago mugegendereze. Kati bwe tugamba okuleeta enniya ekiro tetutegeeza nti omuntu alina gireeta nti omuntu wagireeta ku ssaawa 10 oba 11 dakiika 2 nti enniya tetuuka. Nedda akatundu konna mu kiro wooleetera enniya nti enkya ngenda kusiiba ekyo kikola kitya kikumalira oleese enniya nti enkya ogenda kukola ki ogenda kusiiba. Ntegerekese munfunye yo point yawedde. Point eyokubiri masala agokubiri ge masala g'okusiba olunaku lw'omukaaga singa arafa etuuka ku lw'omukaaga ago olw'okubanga arafa tegenda kutuuka ku lw'omukaaga sigenda gwogerako era nzijukira nti ashartu ilaiha fi lmuhadarati sabiqa ekyo nakyogerako mu muhadara ogwasooka lwe nali wano nenjagadde nnyo okwogera ku gano gembategeezeza olw'obukulu bwaki olw'obukulu bwagwo wallahu alam. Naam, kati nga tumaliriza ekyo tugenda kutunira amasala amalala agakwata ku udhiya ku kusala udhiya n'ebigikwatako tugenda okutunuulira insha allahu taala. Barakallahu fikum. Kisooka njagala kusooka kubuuza mmwe kiramulwa kitya okusala udhiya? Naam, okusala udhiya kiramulwa kitya? Omuntu okusala zukiya kiramulwa kitya mu Busiraamu? Okusala ekisolo ku lunaku lwa Idi oba enkeera wa Idi naku mmeka ze tusala? 3. Kiramulwa kitya? Kirina nnamula ki mu Busiraamu? Kyekibuuzo kyange. Naam, naam, kyabwatteeka ku muntu yenna alina obusobozi. Naam, naam, sinnabuuza bukwakkulizo, mbuuza nnamula hukumu. Oli bwagamba nti kyabwatteeka kiba kitegeeza ki? Singa tugamba nti okusala udhiya tteeka nga muganda nga bwagambye kiba kitegeeza ki kwoyo alina obusobozi? Naam, naam, sinnabuuza hukumu yakubiri, njagala kusooka kufuna. Singa tugamba nti okusala udhiya tteeka kwoyo alina obusobozi nga muganda ffe wagambye, barakallahu fikum, kiba kitegeeza kiba tugamba nti tteeka. Bw'owulira nga abaga nti okukola ekintu gundi tteeka, okukola ibaada bweti tteeka, kiba kitegeeza ki? Naam, naam, kiba kitegeeza nti omuntu bw'akikola afuna ki? Empeera. Bw'atakikola afuna omusango. Ye definition y'abaulama gibanyonyoza wajibu. Waliwo n'endala egamba nti ma yuthabu fa'iluhu imtithalan. Alwajib ma yuthabu fa'iluhu imtithalan. Tiwajib kyekyo ng'omuntu akikoze afuna empeera ebbanga lyamala ng'ekigendererwa kye kuteeka mu nkola kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala.
wayastahiqu tarikuhu al-iqab, atakirese akakatibwako okubonerezebwa. Waliwo njawulo kati ogamba nti wayuaqab, abonerezebwa. Mubyawula wayastahiqu tarikuhu al-iqab, akirese akakatibwako okubonerezebwa. Definition eraga nti atakikoze abonerezebwa. Sheikh byawukana yastahiqu wa yuaqab. Sheikh maana wayastahiqu wa yuaqab shibuliyita mu kirasi akitegeera eyeddiini. Ma yuthabu fa'iluhu wa yuaqab tarikuhu, yo definition kunnyonnyolamu kw'abawulama nga bannyonnyola wajibu aktharuhum. Walamaga nti ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yuaqab tarikuhu wa yuaqab wa yastahiqu tariku al-iqab wa yastahiqu tarikuhu al-iqab, akirese akakatibwako okubonerezebwa. Naam Abdurrahman, buli lwogamba mumpulirize, kino kikulu nnyo nti buli akola wajibu yuthabu afuna empeera. Omuntu asobola okukola wajibu n'atafuna mpeera okusinziira ku nkola gyakoze eki gyagikoze. Kati kyetugamba nti ma yuthabu fa'iluhu imtithala, kyekyo nga akikoze afuna empeera ebbanga lyamala nga akikoze kuteeka mu nkola kiragiro kyani kya Allah subhanahu. Si mbeera yakwejjako nakuba nti akakiddwa bukakibwa nti akikole. Wayastahiqu tarikuhu al-iqab, atakirese akakatibwako okubonerezebwa. Si buli akakatibwako okubonerezebwa nti akola ki, nti abonerezebwa. Kitegeeza nti omuntu asobola okoleka wajibu n'asisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga teyeenenyeza mu aqida ya ahli sunna, Allah n'atamubonereza n'amusonyiwa olw'ensonga ez'enjawulo. Imma ne wabeerawo abamusabira, Allah n'amusonyiwa n'atamuyingiza muliro. Bamuga nti akakatibwako okubonerezebwa kirese kitegeeza nti buli ngeri yonna alina okubonerezebwa, alina okuyingira omuliro. Mukitegede? Omuntu asobola okubanga okusinziira ku kyakoze akakatibwako okubonerezebwa, naye Allah n'atakola ki, n'atamubonereza. Ebbanga lyamala nga alina tawhid, ng'alina obusiraamu, ng'afudde musiraamu, asobola okusonyiyibwa olw'ensonga ezimu oba ki, imma bamusabidde oba okuba nti abonerezeddwa mu ntaana, ebbanga ly'ekibonerezo ne liggwako. Ago nago masala. Abaffe omuntu bw'afa, salaamu alaikum, ng'alina amazambi amanene nga musiraamu, aba akakatibwako okubonerezebwa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'amubonereza, n'alaba nti okusinziira ku mazambi ge yakola ayina okubonerezebwa emyaka 2. Emyaka 2 oginaggwako ajja kumusonyiwa. Ekyo nakyo gyekiri. Waliwo abajja okugibwako obugibwa amazambi oluvannyuma lw'ekibonerezo kyabwe okuggwako. Abo we bali mu bantu. Nasallallahu salamata wal afiya. Wabaawo Allah subhanahu wa ta'ala bajja okubonereza mu ntaana oluvannyuma lw'okuzuukira. Nga bamaze okuzuukira bayingiza omuliro. Awo we bali mu basiraamu. Mwe bali mu basiraamu nga bagenda kuyitako mu muliro, baagala tebaagala, zira ku mazambi ge baafiirako n'enkola gye baagakolamu. Wabaawo abajja okusonyiyibwa olw'abalala. Abantu ne bamusaalira mu salatul janaiz, ne bakusaalira, Allah n'aba ne baatunuulidde nga essala yaabwe bagisadde nga balina ikhilaas, oba n'omala okuziikibwa n'ofuna abakusabira n'ebirala bye waleka emabega, Allah n'akusonyiwa. Lwekyo definition gyetegereza wayastahiqu tarikuhu al-iqab, buli akirese akakatibwako okubonerezebwa, so si buli akakatibwako okubonerezebwa nti akola ki, tiakola ki, tiabonerezebwa. Eyo definition esinga okubeera entuufu eya wajibu, eyaki ekibayita wajibu. Naam. Owokubiri agambye nti sunna muakkada, okusala udhiya sunna muakkada, sunna enkakafu. Naam. Ezo qawlu bbiri ebigambo byabamanyi masala gano. Jumhur al-ulama subira nti abamanyi abasinga obungi balaba nti okusala udhiya
naam kiri sunna muakkada sunna ki enkakafu bwe balaba bamanya basinga obungi ujumhuru ulama tinabi tiyagirekaako balina obujulizi obujijja mu kubeera nti wajibu hadithi ya Ummu Salama omu ku bujulizi bwabo egamba nti idha dakhala al-ashru ennaku 10 bwe ziyingiranga wa arada ahadukum an yudahhiya omukum mwe naayagala okusala fala ya'khudh an sha'rihi wa adharihi hadithi ya Muslim imtawi sahih Muslim n'ebitabo ebirala teyajjangako enviiri ze newankubadde enjalaze kati wa arada naayagala nibaga tabbi tasobola kukozesa ekigambo naayagala ng'ate kyalagira ng'okusala kwaki kwabate omu ku bujulizi bwabwe baulama bagamba nti kiri sunna ntegera kisa bulungi omu ku buki sunna muakkada sunna enkakafu okusala omu ku bujulizi bwabwe kati abagamba nti teeka nga oba oliawo kwoyo alina obusobozi obusala besembesa aya ganti fasalli li rabbik wanhar sala ku lwa mukama we era osale ku lwa mukama mubagamba ekigambo ekyo bebamanyi bamadhabu g'Imam Abu Hanifa n'abamu ku battabi'in baga nti teeka okukola ki okusala udhiya era yakhtiyar ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yakhtiyar ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah alaba nti ekigambo kyabagamba nti teeka kyekituufu kwoyo alina obusobozi alaba nti ekigambo kyabagamba nti okusala tteeka kyekituufu kwoyo akola ki kusinzira ku bujulizi obungi obwajja aga nti tekisoboka ku ibaada efaanana bwetyo eyayogerwako nti erina obulungi bungi n'ebigambo ebyajja ku yo kubeera nga ya sunna bwembaserabidde Ibn Taymiyyah yakhtiyariye nga bwe kiri nti mubalaba nti sala ya idi yabwe tteeka Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alaba nti tteeka era Sheikh Ibn Uthaymin yagamba nti ekiri aqrab ku masala g'okusala kwalina obusobozi kubeera tteeka n'olwekyo alina obusobozi ng'oli wano weegendereze totwalirizibwa n'ekigambo ekika nti sunna muakkada naam era abo beesembya hadithi ega nti man kaana lahu sa'a yenna alina obusobozi falam yudahhi n'atasala fala yaqrabanna musallana tajjawe tugenda okusalira eyo hadithi emu ku hadithi ezesembesebwa bwebanga yeetegerezeddwa obutuufu bwayo mu kulaga obwetteeka bw'okusala udhiya naam munfunye ntegerekesa bulungi naam bwekityo barakallahu fiikum naam ani alina ekibuuzo awo tugende ku nsonga endala naam Abdurrahman salaamu rahmatullahi wa barakatuh naam asma'u naam 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 batuna bagenda ku kigambo kya Abdurrahman ekibuuzo tukitereke ekibuuzo tukitereke sigamba nti tukitereke uwundi ejja netusooke tumalirize kino hikamu ki bigendererwa ki ebyagendererwa mu kusala aqiqa okusala aqiqa kuyina hikma ki lwaki mu kusala udhiya ebigendererwa omuntu byateekeddwa okubeera nga anoonya mu kusala kiki mu kusala udhiya mu kusala ani
udhiya hikam ebigendererwa oba hikmatuha ekisooka mu hikam zokusala udhiya attaqarrubu ila Allahi ta'ala bimtithali awamirihi okusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'oteeka mu nkola ekiragiro kye attaqarrubu ila Allahi ta'ala bimtithali awamirihi ki Allah yakiragira fasalli li rabbik wanhar sala kurwa Allah wo era osale agamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gamba nti okusala kwange inna salati wa nusuki n'okusala kwange wa mahyaya n'obulamu bwange wa mamati lillahi rabbil alamin lwekyo Allah yakola atya yakiragira era yaragaba abantu mu kubeera nti bakikola n'agamba n'omubaka bw'aba ayogera byakola nga abikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu n'okukola ki n'okusala n'ekyo kigendererwa mu kusala ekikulu attaqarrubu ila Allahi ta'ala okusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala nga okola ekyo kiyakola ki kiyalagira subhanallah kyebaba bagamba baulama nti walhadha nekulwekyo kana dhabhu ludhiya afdalu min atasadduqi bithamaniha ti okusala udhiya inda jamii alulama okusala udhiya kyekisinga okusinga okukwata sente za udhiya nozisaddaka eri abamanyi bonna okukwata sente n'ogula embuzi ekisinga okukwata emitwalo 3 nogawayo nti ogasaddaasi abantu bagende bali yanzaga nedda nti abantu abalala nti obwetaavu bwe balina ennyama si bwe bwetaavu bwabwe esente zinaali badde nsalamu udhiya kanzi basaddakira emitwalo 25 oba 3 nedda olina kusala kiki olina kusala kisomo ntegereka kyava babanyi bagamba nti wakullama kanat al-udhiyatu a'la wa asman wa atammu kanat afdala buli udhiya lwebeeranga ekisolo kinene kyamaanyi kirabika bulungi kyekiba kisinga okubeera ekiki n'olwekyo tonoonya akabuzi akabi akakovu koba osala noonya embuzi ennungi omuntu bw'aba omuweereza ennyama yaayo agirya n'omwoyo gumu njagala wano nyinda kukatono nyongerezeewo ekigambo okusala udhiya kuno okusala ebisolo ibaada nnene eyawula wakati w'abashiriku n'abakkiriza ngambye ntya okusala udhiya ne aqiiqa kwawula wakati w'abashiriku n'abakkiriza emu ku ibaada ezisinga okukolerwamu shiriki kwe kusala mbadde mukimanyi emu ku ibaada ezisinga okukolerwamu shiriki kwe kukola ki kwe kusala abantu basalira amayumba abantu basalira emmotoka abantu basalira obusolya abantu basalira bulooka nga banoonya okusanyusa shayatin buzireme kubatuusaako buzibu mwewe bagenda okukola kati omukkiriza okubanga yakwata ekisolo kye n'akisala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'omubaka bwe yakola sallallahu alaihi wasallam yasala endiga mmeka 2 n'agisala ku lw'abantu b'endala n'agisala ku lwaki ku lwa umma ye yennyini n'omukono gwe nga bwe kyajja mu hadithi manya nti oyawukanyemu ekyo oyawukanye kubasala ku lw'ebitalyani toli Allah subhanahu wa ta'ala era ojja kusiŋŋaana mu hadithi ya Ali radiyallahu anhu ng'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man dhabaha li ghayri llah Allah yagoba mu kusaasira kwe yenna asala ku lw'ekitaliye Allah yakola atya yagoba mu kusaasira kwe yenna asala ku lw'ekitaliye kitegeeza nti okusala
kuno ekigendero ekikulu omuntu kyateekeddwa okugendereramu attaqarrubu ila llahi taala, kusemberera eryani eri Allah subhanahu wa taala ne ibaada eyo, wa mukhalafati almushrikin, n'okwawukana ku bashiriku abasala ku lw'ebitalyani ebitali Allah subhanahu wa taala. Ntegerekesa ebitiibwa munfunye mukimanye ekyo kyenjogerako. Hadith eri Sheikh Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab yajereta mu mulyango ogwo. Abasajja babiri batambula, bali mu lugendo, kati nga waliwo essanamu erisinzibwa mu kitundu nga tewali aliyitako okujjako ng'alisaddaakira. Bwe balituukako ne bagamba asooka nti qarrib qarrib qarrib, ekigambo kye bakozesa, baako nekyokola ng'osemberera eri essanamu lino. Bali Bani Israili, musajja omunaga nti sisobola kusalira, baako nekyokola, salira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubadde ku hadithi ey'abasajja babiri abaali batambula. Assalamu alaikum, tekeyo ebirowoozo. Ne batuuka mu kitundu nga waliwo amasanamu agasaddaakirwa, agasalirwa oba agasaddaakirwa. Ne bagamba omu ku bo nti qarrib, nakati siina kyensobola gasaddaakira, siina kyengenda kubeera nga siina kyensobola kuwaayo, siina kyenyinza gasaddaakira mu kiseera kino. Bamugamba nti qarrib walau dhubaaba, qarrib walau dhubaaba, baako nekyogasaddaakira kebeera ensowera. Assalamu alaikum. Baako nekyogasaddaakira kebeera ensowera. Musajja naga nti sisobola kusaddaakira kintu kyonna kitali Allah, kukisalira kebeera ensowera. Siyinza gisaddaakira kintu kyonna kitali Allah, kebeera ensowera. Assalamu alaikum. Ne bamukwata ne bamutta. Nabbi yaga nti abasajja babiri, omu yayingira ejjana olw'ensowera, hadithi betandika, n'omulala n'ayingira omuliro olw'ensowera. Yayingira ejjana olw'ensowera, yagaana okusaddaaka ensowera ku lw'ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ne bamutta, Allah n'amuteeka mu bagenda okuyingira ejjana. Omulala n'ajja munne gwe nti qarrib, naga siina kyensaddaaka, qarrib walau dhubaaban, saddaaka kebeera ensowera. N'akwata ensowera n'aginyiga ng'agisaddaakira essanamu, n'afa. Allah n'amuteeka mu bagenda okuyingira omuliro. Nabbi yaga nti omusajja dakhala arrajulu aljannata fi dhubaabin wa dakhala arrajulu aljannata dakhala arrajulu annaara fi dhubaabi. Musajja ayingira omuliro lwaki? Olw'ensowera, n'omulala n'ayingira ejjana olwaki? Hadithi eri mutakallam fihi, erimu ebigambo, naye amakulu agalimu genjagala omanye nti okusalira Allah, okusala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kinene, kubanga abasamiza abasinga gwe mulyango basinga okukoleramu ki? Mwe basinga okukolera shiriki. Singa okukolera ki? Shiriki. Okikola ku lw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okwawukana ku basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegerekese munfuna kyo kigendererwa kyaffe mu kusala udhiya, tunoonya kuteeka mu nkola kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okugoberera Ibrahim n'okitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaatukulembera mu kuteeka sunna eyo mu kukola omulimu ogwo, mukola ibaada eyo. Nsonga y'okubiri lwaki tusala, at-tarbiyatu ala al-ubudiyya, at-tarbiyatu ala al-ubudiyya, omuntu okubeera nga yeetendeka mu kubeera nti abeera mu bantu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala, abeera mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, abatalina kyonna kye bawulira nti Allah yakiragira oba omubaka okujjako nga banguwako okukola ki? Okukikola. Ntegerekese
kyo kimu ku bigendererwa. Ekyokusatu, ilaanu tawhidi wa dhikri ismillah azza wa jal inda dhabhiha, okulangirira tawhidi. Okukola ki? Okulangirira tawhidi n'okwogera ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ogenda okisala gwe kennyini. Kulangirira ku tawhidi, nabaga nti tawhidi ali mu kusala yaliwa nti okusala kusinza, kusala kukola ki? Kukolerwani nga bwe tulangirira mu swala zaffe. Inna salati wa nusuki, okusala kwange n'okusala kwange nga bw'osala ku lwa Allah oteekeddwa okusala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'osala oba olangirira tawhidi ti Allah yekka yateekeddwa okukola ki? Tulina kusala ku lwa Allah yekka subhanahu wa ta'ala. Ntegerekese? Laba aya eno bashekhe abali wano, Allah gati lan yanaala Allaha luhumuha wala dimauha. Allah tatuukibwako nnyama gy'osaze tijayagala, wadde omusaayi tagwetaaga nga balubaala banywa emisaayi n'amayembe. Walakin yanaaluhu taqwa minkum, okumutya okuli mu mitima gyammwe kwe kumutuukako kwayagala. Okubanga ekigendererwa kyaffe kunoonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, okubanga ekigendererwa kyaffe kwawula Allah subhanahu wa ta'ala, kyekikola kiti ekyo kyayagala ekyo muggwe mu kusala okwo. Tayagala nnyama yo gw'ogenda okirya, tagenda kunywa musaayi, wabula ayagala alabe ki ekiri mu mutima gwo mu kusala. Oyagala ki? Noonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyagala ki? Noonya kutongoza Allah subhanahu wa ta'ala n'okwawukana ku bantu abasala ku lw'ebitali ani, lw'ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegeresa ebitiibwa, kimu ku bigendererwa mu kulagirwa kw'okusala udhiya abampuliriza ab'ebitiibwa. Mu nsonga omuntu z'ateekeddwa okugenderera bw'abeera asala udhiya, it'aamu alfuqaraa'i walmuhtajiina bisadaqati alayhim, okuliisa abaavu n'abeetaavu bisadaqati alayhim, ng'obasaddaakira ennyama. Fula Sheikh Ibn Uthaymin baamubuuza ku musajja ayinza okusala embuzi yonna n'abeera ng'agimalawo n'agiteeka mu firiigi n'atabaako kasaddaakidde banaku, n'agamba nedda, ateekeddwa okubaako ne kasaddaaka n'akasaddaakira abanaku. Newankubadde nga akkirizibwa okulyako kibeera ekitundu ekisinga okubeera ekinene, alina okukola ki? Okusaddaakirako abaavu ku nnyama ya udhiya. Hatta n'abatali basiraamu tokkirizibwa okubasaddaakira kuba ku nnyama ya udhiya, tokkirizibwa okugibawaako bwe tubeera tusaze, tokkirizibwa okuba ku nnyama ya udhiya. Abatali basiraamu mwaga amasala ngambye tukkirizibwa, sinagamba nti tekikkirizibwa, ngambye kikkirizibwa. Ensonga endala lwaki tusala, attawsi'atu ala an-nafsi wal-'iyal yakulu al-lahma alladhi huwa a'zam ghidha'i lil-badan. Okubeera nga abantu mu makaago obateekamu embeera ey'okuba nti abaana ebabeera bulijjo ennyama tebagirya gimatira. Bw'osala embuzi ku udhiya osinza nayo Allah subhanahu wa ta'ala, oli afuna oluti, oyina afuna oluti, naawe kenyini n'obeera nga bukibeera mbuzi nga bakuli baleese ennamba, waliwo enjokye, waliwo eyo tawusa. Allah subhanahu wa ta'ala agikola ki? Agikkiriza era agyagala omuntu okubeera nga agikola ku bantu be. Munfuna agambaga nti wakaana Umar bnu al-Khattabi radiyallahu anhu yusamihi shajaratul arab. Umar yayitanga shajaratul arab, omuti gw'abaki gw'Abarabu yayitanga ennyama ya udhiya, shajaratul arab, omuti gw'Abarabu ati yagiyitanga. Simanyi lwaki yagiyita shajaratul arab, naye ekyo bawulama bakireeta mu bigambo bya Umar. Kimu ku bigendererwa, mu bigendererwa shukuru ni'matillah ala al-insani bil mal. Shukuru ni'matillah ala al-insan bil mal, okwebaza ekyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde, ekyokuba nti akuwadde ensimbi,
akoze atya waliwo anoonya ali ku kkubo nga yeetaaga alina bizinensi ya $5,000 takirowoozangako ti omuntu ajja mu kibuga ng'alina bizinensi eweza obukadde 10 aqallu shay kinyogereddeko takirowoozangako nti omuntu asobola okuba ne ssente ne bizinensi ey'emiliyoni emmeka 10 oba 5 alina $5,000 naam bw'olina bizinensi ya miliyoni 10 naam weebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'osala akabuzi ka $3,000 waliwo abantu nga bukyabaawo tasobola kufuna sente zisala udhiya okusinziira ku bwetaavu bw'alina n'embeera gy'ali takusobola kukola ki naye gwe okusinziira ku sente z'olina bw'osala udhiya tolina kyoba weebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengero ekyo weebaza Allah subhanahu wa ta'ala lwaki nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nabi Daawuda nti i'malu ala Daawuda shukran abanga abantu ba Daawuda mukole emirimu emirungi nga mwebazaani weebaza Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kiri mu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde ku maali okusala embuzi eyo oba okwegatta n'abantu ku nte naawe n'oliisa ku banaku n'oliisa ku bantu abeetaavu ntegerekesa bulungi ebyemu ku bigendererwa ebikulu ebyagendererwa mu kulaalikibwa kwa udhiya mu kulagirwa kwaki kwa udhiya okusala udhiya wa barakallahu fikum naam subira nti Abdurrahman tutandika ebibuuzo ebikwata ku nsonga ya udhiya panyuma tuyoke tugende tumalirize inshallah taala n'ebinaba bisobosa okubeera nga tumaliriza nabyo naam barakallahu fikum njagala ntandike na Abdurrahman ddamu ekibuuzo kyo naam basahaba baterekanga ebisolo byabwe lwa udhiya bakola ki ne babitereka mu ntereke y'okubanga bisavuwala batuke ku kiseera ky'olunaku lwa Eid al-Adha ng'ebisolo ebyo biki bisava bwe kiba nga udhiya ne aqiqa birina ennamula ezisinga ku mpisa ezimu byawukana mu bitono byawukana mu kiki udhiya ne aqiqa byawukana mu masala matono naye ebintu ebisinga bikwataga bifaanagana bya udhiya ne aqiqa n'olwekyo kikkirizibwa omuntu okutereka embuzi ye mukyala asobola okubeera nga asobola okuba nga olina abaana nga tiwabasalira udhiya tiwabasalira aqiqa obalaba bali mu myaka egigenzeemuuko bakuze tonnaba kubasalira udhiya kubasalira aqiqa naam okkirizibwa okubeera nga ofunayo embuzi zo n'ozirunda nga zino embuzi bwe zinaaba zigize ti nja kusalira abaana bano kikkirizibwa wallahu alam naam 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 kitegerekese kyobadde otegeeza ekyo ndowooza nti kyesaawulidde ekyo nze kyesaawulidde oli mutuufu barakallahu fiikum ekyo saakiwulidde Abdurrahman nti embuzi wakiterese lwa aqiqa udhiya nekola ki kiyingira mu masala agagamba nti omuntu asobola okugatta enniya ebbiri eya aqiqa ne udhiya ku mbuzi emu mwekiyingira kati amasala olaba balina ebigambo bibiri abasooka bagamba nti tekikkirizibwa gatta udhiya ne aqiqa lwa nsonga ebigendererwa bya aqiqa birala egenda bya udhiya birala genda bya aqiqa kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kyengera kya mwana nakuba nti oyagala omwana onaafuna obukuumi obw'enjawulo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga nabibaga nti kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi buli mwana aqiqa ye yefuuka omusingo ku ye Allah kwayisiriza obukuumi bwe mweyo hadithi n'olwekyo aqiqa eyawukana ku kiki ku udhiya olw'ebigendererwa bya aqiqa okubeera nga biki
birala ne aqiqa ebigendererwayo biki birala. Ntegerekese nzija kibuuzo nakitegedde ntegerekese bulungi kibuuzo kitegereka bulungi nnyo. Ekigambo ekisooka tokkirizibwa ensonga ebibiri bikola bitya olw'okwawukana kwebiki kwebigendererwa. Aqiqa yabigendererwa birala ne udhiya biki udhiya bigendererwa kitaqarrubu ila Allahi taala kusemberera Allah subhanahu wa taala. Ntegereka naye erimu okwebaza Allah subhanahu wa taala naye waliwo okwawukana wakati wa byombiriri. Ntegereka bulungi abasooka nebaga nedda tekikkirizibwa togatta aqiqa naki na udhiya. Qawlu esooka qawlu eyokubiraga nti kikkirizibwa mu mbeera ya mirundi ebiri. Waliwo abaga nti kikkirizibwa singa aqiqa esisinkana udhiya eri abakigamba bwe batyo. Singa aqiqa esisinkana udhiya nebeerawo ku lunaku lwe lutya omuntu akkirizibwa okugatta ennyo ya aqiqa ne udhiya. Ekyo nga kigambo kituufu. Ne wabaawo abalala bagamba nti nedda akkirizibwa okugatta aqiqa ne udhiya mutlaqan ebanga tebituuse nti lunaku lwa aqiqa lwe lwa udhiya akkirizibwa okukola ki naddala singa abeera talina busobozi busobola kubeera nga asala aqiqa ayina eya aqiqa ayina neya udhiya akkirizibwa okubeera nga agatta ki enniya ya aqiqa naki. N'olwekyo mu mbeera eyo fatwa eyo eriko kigambo kiriko bahanabila kiriko Sheikh Muhammad ibn Ibrahim kiriko Sheikh wange Salih ibn Turki al-Khathilani bonna balaba nti kikkirizibwa. N'olwekyo omuntu atali nti alina ensimbi ezimala asobola okugatta enniya n'abeera nga asala aqiqa agatta enniya ya aqiqa ne udhiya mu mbeera efaanana bwetyo. Wallahu a'lam. Naam kiddiddwamu. Naam kiddiddwamu. Okutereka nakwanukudde kukkirizibwa. Naam. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ennaku 10 nsobola ozisiiba zonna bw'olunaku lumulokka. Kusiba ennaku 10 tekuliiko bujulizi bweyawulidde nti omuntu azisiibe zonna. Tebuliiwo. So n'olw'ekkumi teruliiko kubanga lwayidi terusiibwa. Naam okitegedde siri ennaku 9. Tewaliwo obujulizi bugamba nti omuntu ennaku zonna ez'omwenda azikola ki. Waliwo hadithi eyajja ku nsonga eyo naye erimu ebigambo nti nabbi yasiiba ennaku ez'omwenda. Kati lwaki tuzisiiba ennaku zino? Tuzisiiba olw'okuba nti okusiiba gwe gumu ku mirimu emirungi egisobola okukolerwa mu nnaku zino. Olwo nkibeera ng'omuntu asobola okusiiba ennaku 3 asobola okusiiba 5 asobola okusiiba 6 oba omwenda wabeera akoze eki wabeera tekuliiko obujulizi bwetongodde okuleka hadithi eyo egambibwa ate awo mu ekyo ng'erimu ebiki erimu ebigambo eri abamanyi abalala nti erimu tesintuufu bwekityo muganda wange onfunye. Wallahu a'lam. Nedda gwe sooka oleke. Naam. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. 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 Kati waliwo okusala taqarruban ila Allah okwokusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tegereka ne wabaawo okusala okwakkirizibwa okw'abantu okuba nti bafuna ekyokulya. Kati okusala ente zisalibwa mu lufula zisalibwa lw'abantu kukola ki kulya nga kyekigendererwa kyazo so si mu mbeera ya kusinza. Okusala kwenjogerako kwe kusala omuntu kwasala ng'asembera eri emajinni gamuwa obukuumi. Okusala kuno omuntu kwasala nga ta'abbudan kugendererwamu kukola ki kusinza. Okusala okugendererwamu kukola ki kwe kusala kwentegeeza. So okusala okwokuba nti omuntu asaze embuzi ye ayagala kulya nnyama okutekwengera mu kino si kwa kusinza. Okujjako singa oli ayagadde kugulumiza mugenyi we n'asala olw'okugulumiza omugenyi ntegereka bulungi obusiraamu bukikubiriza akifunamu ki empeera. Ntegerekese lwekyo taatawo bwakugamba nti mwana wange sala embuzi bwe oyagala nkusonyiwe ofumbe ekijjulo tulye bw'abeera talinaamu kirala kyonna kya bushiriku. Naam kikkirizibwa naye asobola okukikola nga kirimu embeera yonna ey'obushiriku endala kusinziira ku buwangwa bw'abantu. Omwana bwakunyiiza kalombolombo alina kukola bw'ati okumusonyiwa. Ntegerekese
Yo kiba tekirimu kalombolombo konna tekirina mutawaana. Wallahu a'lam. Ntegerekese Amir Juma? Kitegerekese ekyo? Naam. Olwo yambuze ekibuuzo awo. Salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani alina obusobozi obusala n'atabulina? Omuntu asobola okubeera nga okusinziira mu nfuna ye kennyini asobola okwegeraageranya. Omuntu asobola okuba nga alina amabanja nga nekyagenda okulya ku iri takikola ki? Takikola ki? Takirina. Oyo alina obusobozi atabulina. Nekyagenda okulya ku iri takikola ki? Tannaba kifuna okutuuka kati. Alina obusobozi? Tabulina. Wabaawo omuntu nga neyidi yatandise ddu kiteekerateekera kusinziira ku busobozi bwe. Ku yidi tugenda kulya kino nakino 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 nakino. Oyo alina obusobozi. Ntegerekese bulungi. Bwe kityo Allahu a'lam. Naam. Salaamu wa rahmatullah. Naam. Era abamanyi bakubiriza okuzisiiba. Olw'omukaaga baba olusibiddeko olw'okutaano okkirizibwa kulusiiba. Saagala kugaziwa nnyo ku masala ga lwamukaaga abadan, era nkakasa okibuuziza ng'oyagala mungazibwe ku ekyo, naye sigenda kugaziwa ku ekyo. Oli bw'aba yasiiba olw'okutaano akkirizibwa okusiba olw'okumeka? Lw'omukaaga. Tekirina buzibu. Hatta oli ne waba talina busobozi ng'ayagala kusibayo olunaku lutya, okusinziira ku balaba nnyinza okugaziwa mu masala. Kankome ku ekyo naame. Naam. Naam. الوكيل ياخذ حكم الموكل. Omusigire afuna ennamula y'oyo amusigidde. Oli asigidde ono asigiddwa ye musigire, bw'amala okusaala akkirizibwa okukola ki? Okusala, kubanga abeera mu kifo ky'oli eyakoze eki? Eyamusigire. Talinda oli kumala kusaala alyoka asale. Naam. Wallahu a'lam. Ye fatwa y'abawulama masala ago. Naam. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ekyo kirimu embeera emirundi ebiri. Singa omuntu alaama n'alekawo embuzi ze, agane zino embuzi zange nti za udhiya, oli lwetuuka nga bakola ki? Bansala. Ekyo kiri mu nkaayana bamusalira. Ekiri nti kiyalaama nti bansaliranga udhiya mu gundi yange bweti, bamusalira. Ntegerekeka bulungi. Ekyokubiri, singa talina kiyalaama naye abantu be ne baagala okumukola ki? Okumusa. Eri abalaba abawulama nti kikkirizibwa, eri abalaba nti tekikola kitya? Tekikkirizibwa. Bwe kityo wallahu a'lam. Naam. Salaamu wa rahmatullah. Oza gwe osembayo, gw'oddiira asembayo n'omuzeeyi. Naam. 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 Aqiiqa osala mbuzi. Aqiiqa tebagyegatta ku kyoba omanya mwaga masala gombuuziza ti udhiya kikkirizibwa gyegattako abantu omusanvu ne basala ente. Aqiiqa tebakola ki? Tebagyegatta ku. Bw'abeera mwana mulenzi asalirwa embuzi 2, bw'abeera mwana muwala asalirwa embuzi etya? Asalirwa embuzi emu. Naam. Wallahu a'lam.